Muyimbi waffe ali entalo zenyuma obiwagira kasate bekosa n'entalo zenyuma tulina muganda entalo nga abantu tebekutteeko nga tebegize benyuma. We're good in everything. We're good in everything. Physically, musically, lyrically. Tuli friendly nga tuli bamukwano enda sebedda mabega embanjagala n'engamba ome tonsobola n'engamba tonsobola etudda mu studio netwekakasa kasate twekwatako. It is nice for them. Bakyali bavubuka naffe twekwatangako bakyalina amaanyi naye kati nze kaddiye onekwatako n'omuntu oyinza okummenya eggomba amaanyi tegakyakula tugamba nti okaddiye saa zino tokyasobola nedda ddabayo tetunaba kukaddiwa eno good life bro, eno good life tubeera bulungi tetukaddiwa. Ebintu byendabye ndi wa myaka mitono nnyo naye oyinza okugamba ndi wa myaka 9. Omanyi lwaki ndabye ebintu abantu nga beefuula, abantu nga badda ebintu bya rediyo, abantu nga bagezaako okutwala ebyange, so ndi wa myaka 9 ku mutima byendabye bisinga jjajjawo byalaze nedda abato baffe kasate mwekwatako kasate mwekuba. A competition is nice kasate mwekuba ebinyumira ebyo mwekuba omubbali kasate mwekuba ng'ome nze mbyagala wamba federation gyensiiba bagamba nti federation ennaku zino omulamu okubatwala nayo akasente kulikamunsawo teri atayagala ssente wamma teri atayagala ssente teri atayagala ssente atayagala ssente gamba kiwi aliwa copyright byonna tubyagala nene ssente tuzaagala copyright yesinga kuba ssente bwe bazikuwa zijja kuggwawo naye nga copyright esigalawo n'abanamu ne bagisanga naate era ne ssente seza kugabira bugabizi ssente za saako bafama balina saako babodaboda balinazo saako lwaki ffe ne tufuna saako lwaki gavumenti tetetuyamba. walabe muganda waffe gravity yakoze wa principal yasitudde gaali namba n'agenda nayo n'ateekawaawo n'agamba gravity ane nga principal tumuleke tumuwe ekitiibwa naye nga ne gravity kyeyayogedde kituufu bambi twetaaga amalwaliro ate wa principal wanene amma temunvuma naye nga gravity kyeyayogedde kituufu kuba ne mwami Museveni naye yamusabye nambirabye ku tiktok netukwatagana singa tukwatagana bwe tutyo buli omu naleetayo akasawo kasa ne mugamba mbuwizo ennyumba emulemye nagamba bayimbi bonna obusawo bwa sementi 3 singa tubeera mu muggolo so gravity omukulu amuwa ekitiibwa naye kyayogerako naye nakyo kirungi wateri atayagala ddwaliro naye omukulu amuwa ekitiibwa banaye temunvuma ama omukulu amuwa ekitiibwa naye ne gravity byayogera bituufu ddwaliro muteri atayagala ddwaliro wetugo ate naddala nze alina abaana abangi neetaagira ddala eddwaliro nga ddene nnyo 100 ku 100 yasabye ntono nnyo twetaaga eka namba amma tondeka bigamo amma biga principal wamma sijja kusonda weesobola asobola notezimba oyagala kunkubya bbomu bye alina byabakoledde tegera ate tetujjukira bibi byokka tujjuke n'ebirungi ffe Bobi Wine yambeerangawo nga takwatagana na Chameleone naye nga ffe twekubira obusimu emabega akoze bintu ebirungi bingi asapootinze abayimbi so eddwaliro ate teriyinza gaana ama principal big up on yourself zama njagala kola muleba wodi
njagala lebawodi babayita bani bano abakebera bakyala baffe osanga bitumanyi nakala tewekiririza ate seeraba abantu abawe basobola ojajenga so omuntu ayandibadde yandyebuuziza naye Weasel yasangawo omukyalo omulungi bw'ati alina obwongo omugumiikiriza ng'ate mulungi yasanga Kampala yakusanga Kampala n'ogamba oye naye kagende nuno basajja bonna abali e Kampala n'osalawo genda na Weasel kwe kusalawo kwa Katonda wamukuba n'akukuba naye nga kiwulikika kitya okubeera mukyala wa Sele nakwe mwana omuto nga tulese baali abakulu aba era ne babimanyiira abaliwo wali abayimbi abakulu abalina bakyala baabwe babitegeera ne babimanyiira naye kati oli mwana muto Weasel si ye mukulu ennyo nga tusobola oteekera mu myaka gy'abalutaaya ate nange siri muto nnyo kubanga Sele Weasel we have been together for like 6 years now, so siri muto nga wookiraba just maybe the face looks small but obadde omuzango okubeera ne celeb it's just understanding that ewaka tewali celeb ibeera on stage on TV and everything but ewaka fena tubeera abantu bali normal weka with Weasel kubanga abantu batwala Weasel nga omuntu ali violent omuntu kale ow'effujjo tali violent Weasel is a father is a husband is a caring person literally yes wekino ekigenda maaso nga Weasel batugamba yakukubako bayinza otubuulire nede eyo kesi nagigalawo bye nayogerako olwo bikyali ebyo so nako ebyo sikyabiddamu Sokebi tekibangawo. Ekyo kyo nagamba tekibangawo ekyo twakivaako ebyo tetukyabinyumyako. Lindako. Omwana mumulabye. Oyangayo. Kazoke mukuba kama. Kiwedde bagambye abaana bazizeewo beebasi. Maaso ku Weasel talina abaana bangi batulaga talina abaana alina abaana meka 10 alina abamala so abalina abaana 10 balina abaana 10 sasa hivi ali contented nabo anabako ku Weasel ku radio okay namulabanga an artist naye samulabanga omuntu gwemanyi nnyo something nali mulabanga artist No, when I get to Kumanyira Weasel, radio was already gone. Hey, wait. Ujazibuuza Weasel no? Yatugamba ati sobola kanayogere twebuuza zinabameka. Zimala somanyi zimala. Simanyi nange ebiva mu bazadde bange n'abazadde b'omusaza so bwe banaabimaliriza bajja tugamba. Olinayo oluyimba lwa Weasel ne radio lw'omanyi nga gwe Teta mukyala wa Weasel gwe tumanyi. Namanyi nyingi. Oliwo olusinga okuconnectinga n'omwami wo. Simanyi oluconnectinga n'omwami wange but I know what's my favorite. Yeah, Obudde. It's a nice song. It has a message. See, okay, well, we're a mobile so but when you sit down, you get the message. What it says, it's all about time. Like everything is all about time. We work at the city on time. We are losing focus. Yeah. I don't think you're violent. Just put your mother name.
Nembera zayisamo message waliwo abeera soft waliwo abeera rude waliwo abeera harsh so osanga yembera y'okuyisamo message akulaga abantu bo ari serious that was his way but I don't call it violence Ngobera kao nosanga Weasel ngali bored nakugamba nti I'm just bored because of radio. Of course, for more than 10 years, so it's all like that. So yes, of course, we're always a moment that I'm very to be called on the radio, you know. So of course, we were always. Handling changa kwa mchalo mufumbo atali bano timanyo muyimbi manyiki kwa mumanyi in and out. It's all about understanding omuntu because one thing I know abantu bandi they're so fast to judge Weasel naye nga tebaneteeka mu ngatoze bamanye the weight of pain gyalina oba the amount of frustration gy'abeera naye that he used to have a partner that is not there anymore. But bw'omutegeera n'omanya mbu deep down alina a wound that is not healed omanya engeri gy'omuyisaamu. Batuka amayanja family eri violent. Nnyo. Bwe batugamba social media seriously. Era nawe kyogedde bulungi bya social media kati nange sibimanyi. Naye bw'olina amayanja g'obeera naye asobola otunyonyola ogamba abalimba. Neda nange mbiraba ku social media so nange sibimanyi kubanga people forget mayanja abantu ng'abalala basobya sometimes nga naawe ng'osobola okusobya but because babayita bamayanja ensobi yaabwe erabika ng'ennene nnyo but in another life naffe tuzikola. Kati tusuubire nnyo embaga leka tusuubize kubanga omusajja yazza atusuubiza. Invitation jazeereetera we tunaamala obimaliriza bulungi. Musazeewo tusuubiza baddiya. Tusazeewo ba surprising very soon. Kidabagamba. Naye kuva last year tusuubiza mbaga okwanjula ku veranda. Well, last year we are no better, but Rakwamwe Temwategera in the same year, that's when my parents officialized their wedding, my parents. Then in the same year, my sister Wangomuto, so it was a bit too much on the family. Then a young cousin. 2024 yakatandika tusuubira okukoma konale. Katubirire 2024 yakatandika bikyali. Olimu kumunyo. Tajja kuswasa. Katubirire. Naye alina omutima ogwagala abantu mu mbeera yonna oba mutono oba munene ng'alina ekyakwagalamu. Siba back tujjidde kuba nti tuli Makindye. Radio ekifo teyakirekawo naye ate bwe tuba tulaba nti tuli Makindye. Owooluganda nga yasulanga ku lusozi waggulu awo ate nga ye muntu gwe twawangala ennyo naye mu mbeera yonna. Kiba kibi nnyo gamba nti omuntu oyo abuusika amaaso bw'owulira deeti gye yawummula. So twatuula bagamba baffe ne management ne bagamba olw'omukwano gwe yalina gye tuli yadde teyalaba ku kifo kino naye twawangaala nnyo naye. Weewaawo nti mu mboozi yagambanga gundi luli bwolwo ne mutukolerayo ekifo ng'agamba bakama bange ne tukiringirangamu kaawo naye kyannaku nnyo teyasobola kukola ki kulaba ku kifo kino. Naye tuli basanyufu kwedoboozi omuwulira nti waali omubiri teguliiwo naye message n'amaloboozi ogawulira nti gatambula waali. So idea ya mukwano yakwagala olunaku nga bwolaba buli muntu musanyufu abantu banyumirwa ndi buli ali wano asanyukira ekirowoozo n'olunaku luno. Kino ekifo kyatandikwawa mwaka ki? Ekifo tugenda kuweza myaka 2 tukyali bagole tuli mu mwaka gumu n'emyezi ndowooza nga mu myezi ng'ena gumu n'emyezi nga 6. So tetuli bakadde nnyo naye bannayuganda bannamakindye omukwano gwe batulaze abantu abamu obadde babuuza balowooza tumaze emyaka mingi but we are just make 1 year n'emyezi nga 6. Abantu batwagadde bwagazi ate bo bennyini batutunze nnyo. Nakyobola mbadde ngenda kubuuza lwaki mukikoze mu mwaka gw'omukaaga. Radio leero nnaku z'omwezi lumu
nakuzomwe mu February lulina amakulu mangi oba ogobedde history wa music wa Uganda ne ku radio ng'omuntu. So olunaku z'omwezi lumu luno lunene nnyo gye tuli. Ne famire y'abamayanja n'abawagizi ba radio ng'omuntu naffe nga Silverback naku z'omwezi lumu bw'olunoonyereza lukulu nnyo February. Olunaku lwaleero mwabadde mwayisa abayimbi bameka? Abayimbi bangi kubanga ffe nga ffe twali tusuubira twayita bakwano baffe era bakwano b'amayanja famire n'owooluganda Weasel balinga bo bayitirira obungi. So leero Kasavu Kanyama buli munene gw'omanyi tuyinza okuba tuweza abayimbi 3 era bwe ojala balisi ekirungi weemuli era ne social media zaffe oja tewali muyimbi Silverback enjawulo gye tulina tetulanga muyimbi gwe tutagenda kuleeta naye kati eno celebration ya njawulo nti abooluganda lw'omuyimbi nga radio buli omu yagambye lwaki sigende wali Weasel ne tunyolerwa wamu otegeera yensonga lwaki abayimbi sigenda mmenya nti onoleka bangi ge mazima era n'abamu mwebali batudde ba Atlas babali bangi nnyo weebali mu bunene bwabwe buli muntu waali wano era bannayuganda bannamazimbi olunaku lwaleero mwe mwayisa bano abayimbi oba abayimbi beerese bokka? Abayimbi abasinga beerese mu kusaba nti abamu baakwe ne bagamba Silverback tetulina kye tubeetaagamu kuba tucelebrate a brother with you. Ebya ddala olw'okuba Weasel buli lwakuna ng'ojjeko olwaleero buli lwakuna abeera wano ye bonus night nti ojja kusanga bamayanja famire bonna babeera wano buli lwakuna. So ababadde bamanyi olunaku luno nga belutambula olwokuna baalaba ekintu nga basaanidde babeere naffe. So buli lwakuna tubaawo wano naye olwaleero enjawulo luliko nti lulina amakulu mangi nga lumu. Eno idea yabadde yamwe musobole okufunamu kasente abaSilverback? No, we are celebrating a brother ge mazima bwoba waliwo omuntu katugeze tonna twagala ssente oba tonna tuli bakozi naye nga bwe gambye ono yali wa Luganda nga terubuusa maaso tosobola nga bonagamba nti olumbe oba okusabira omugenzi tosobola kibuusa ng'omuntu wo ono yali muntu waffe ge mazima era n'abayimbi n'abawagizi baffe n'abawagizi ba radio our target is not money wabula kwe kujja abantu baselebratinge nga balaba security bakuuma mu bunene bwabwe ng'alaba ali mu kifo amabaala mangi agamuselebratinge naye ffe tulina enkizo nti obukuumi obeera ku safe side ate n'obuyonjo ng'era bw'otulaba embeera nnungi sente tuzaagala naye n'embeera nnungi ebyo si sente zo kabula n'embeera y'ekifo n'omukwano gw'omuyimbi gwe gwalina. Akasembayo eri abawagizi beesako ne famire ye? Famire ye ebeya famire ya radio tunyolerwa wamu era bakwano baffe tubaagala nnyo era twebaza abawagizi baffe nga Silverback abatwagadde ne twebaza ne bakansi abatatulekerera olutatadde wabula mu mbeera yonna tutuusa okunyolwa kwaffe n'okusaasira bamayanja famire ne good life nga yo ne Weasel main muganda waffe kyova olaba musanyufu nnyo kubanga awulira ali waka abuguma alaba abantu omukwano nti yadde oli yawumula akyasobola obayita ne bajja ne bw'obeera gwe n'oyita abantu okumukolo owulira essanyu. So kati tuli basanyufu ne famire y'abamayanja tuli wamu nabo era tubagamba nga Silverback mu mbeera yonna Katonda atuwa obulamu buli koole n'avangayo tuli wamu nabo bajje always n'abawagizi b'amayanja famire oba aba Weasel oba aba radio bonna tubayita bajja tunyumirwe obulamu nga owooluganda akyali omulamu. Sigadde bamutamagoba ne bambi nsanyuka nnyo bwe tubalaba nga mujje tuli basanyufu nnyo Kacumbaali NTV mukwano we are happy era feel at home mu mbeera yonna feel at home tweyagale tunyumirwe.